Tatuuza bwongo essaawa wewera emu ku yakawungezi buli lwakusatu muganda lutolwa mukasa mbeera sava kiri mayanja ne menta Data TV tukole nga tutunulira ensi gye tugitwala mu maaso tugijjawa tugitwalewa naawe ng'otukwatiddeko tetuli fekka ndi sava kiri mayanja bwe bali emirimu gyonna gy'otusizaako engalo menta kakubuuzeeko tulabe bwe tutambula. Mukwana atulaba webale kubanga wekumidde ku Data TV era ndi musanyufu nnyo nate okukoma olwaleero waliwo mikwano gyaffe egyagamba baagala tuteese nabo tunyumyemu tuwayeemu ne menta olwaleero tulaba tuwayeemu ne menta obuuze ku kibuuzo leero pulogulaamu tugijje mu studio kati eri wammwe eyo mmwe mugenda okuteesa naffe alaba Data TV yonna gy'osinziira ku ssimu yo nooti 787 529 539 27 sobola okubuuza ku kibuuzo ogenda kuyita ku ssimu eyo nooti 787 539 27 weereza ekibuuzo ku bessimu obuuze mente ekibuuzo ate nosobola n'okuyita ku WhatsApp namba yaffe eya nooti 772 946 46 02 ate tutambudde nnyo olugendo tutambulirwa kati ebbanga eryo lyonna tukuŋŋaanyiza osobola n'okuwa ku magezi kiki kyoyagala tuteeke osobola n'okwogera ku puroguramu gwe gy'owulira gye tutattaanya bulungi osobola okukola eno puroguramu mbadde njagala tuwayeemu n'abalabi ba Data TV ndabe nti oba tuyinayo mutubuulire puroguramu etambudde etya ate kiki kye mwandyagadde tutwongeremu wa wataakwatibwa bulungi ate nga naffe netuyimira puroguramu ki esinza okunyumira omanyi twagala lumu kuyita batotuuza bwongo tugendeko ka breakfast tugende ku breakfast tutulekaawo tunyumyemu g'abagagga kale kituufu nkugambye ojja kuyita ku ssimu nooti 787 539 27 nooti 87 539 27 yeri ku screen yo ate ku WhatsApp yite ne waffe ku nooti 772 946 46 02 like 0 ne 2 nooti 772 946 46 02 owereze message yo bwekiki kyogamba menta kiki wandyagadde okugamba menta abali mu tiimu eyo mikono gyange wadde bakubaganya ebirowoozo ennaku zino bingi nnyo waliwo yagamba ayagala kugenda mu kyalo watandika okulima zimalime ku byalimyeyo si kirungi balirira bwoti ne bwoti kintu kikwate bulungi bwoti that is a team totuuza bwongo twagala okulaba tuzimbagana tutyanga bannayuganda tulabe nga tutambuza eggwanga lyaffe nze nno ebyange bitono nnyo twalina akantu kebakoonako eri nga tutandika omuntu atandika atya bizinensi nga talina capital njagala okaddiremu omulebe wa Data TV ategeere design entuufu gy'ayinza okukozesa baganda baffe bangi nnyo bali awo basikatidde capital sirina awo bamaliriza nga bagamba gavumenti etuyambe capital gw'otolina ayinza mujjawa kati olwaliro ngenda kwogera nga anyumyamu olaba okulaakulana kuno omuntu oteekwa okwalayininga ebintu bingi oba alayiningi okutegeka twalayini ebintu bingi nnyo ebirina okukwatagana endowooza yo omubiri gwo n'engeri gy'ofiiringamu kati awo n'ogenda ekintu n'okitandika kati oyinza okuba nga oyagala kutandika katugambe essomero naye nga toyina ssente naye ng'oyina amagezi kubanga otandika nekyoyina amagezi mwegaliggo kati n'ogamba kakati bwe mba siina ssente wa wenyinza okutandika essomero omanyi okutandika kirowoozo ate n'okozesa kyoyina kati n'oyogera n'olumba ow'omuntu n'oyogera okwogera kuno abantu bakuyitanga omuntu n'oyogera naye okwogera ogenda okulaba ngo oyiseewo oba omuntu talina nnimiro naye ayagala kulima mboga talina ttaka naye nga waliwo omutaka ali wali alina ettaka lingi n'ogendayo bakyazika ettaka kansooke nkubuulire nze neewuunya nze lumu nagamba tinali sina ssente ziba Ntebe kujja Kampala edda neŋŋamba kantesitinga obwongo bwange byobuli nenyimirira ku kkubo nenyimiriza eyasooka
n'agaana. Omuntu avuga emmotoka ye nenyimiriza owokubiri n'agaana. Nenyimiza owa taxi ne mugamba mukama wange sina sente naye wandinyambe n'ontwala omusajja agamba tuula. Nenzija mu kibuga nenkola meeting yange. Saawa 11 nensooka n'endowooza nzirayo. Oddayo otyo. Kubanga bw'oba wayiyiza okujja ng'omutima gwo mukakkamu weegenderezanga nnyo oba oli ku kituufu. Yogera n'abantu ng'oli mukakkamu. Nga muli owulira eddeme nti kyokola kisoboka munda. Kakati okutandika bizinesi nga tolina ssente ekintu kasita kibangamu ekiri mu mutwe gwo nga kiri kiriya. Kati otubeera ku kkubo ng'ogamba oba banantwala ng'olimu okutya naye bw'oba ng'omutima gukwatagana era ne bw'oba oyogera n'omuntu akikulabamu weetaaga buyambi. So si bano tusanga mu kkubo nagamba katumanyi navudde gindi obuzibu bunkuddeko kati mazi nsaba nfunire ensonga 10 nsobole okuddayo. By the way osobola n'okusaba omuntu n'akuba n'akakadde. Mu butuufu nze nkubuulira naye bwe kibanga kikwatagana n'omuntu era omuntu akikulabamu kati sayansi eri emu nti bw'okwataganya ky'olowooza n'okikwataganya n'omubiri gwo. Kati waliwo omuntu ayinza okugamba nti nno ndi musanyufu nnyo naye nga ayogera anyiize ndi musanyufu nnyo nyina essanyu okubalaba naye ng'olabira ddala feesi terina kusanyufu. Kakati abantu bayige nnyo engeri y'okutandika ebintu kati nga bino. Oteekwa okubanga oba tolina kapito yogera n'omuntu mu bulungi so beera n'ekirowoozo nga kitunda. Kati otandika okunoonya ngeri ki gy'okitandika ate ye modo nze ngipromotinga kubanga abantu abasinga balinda ssente. Wali abantu bangi nnyo bamaze emyaka nga 15 alinda okukwata obukadde 2 atandike bizinesi. Naye ffe tugamba tandika ne ky'oyina ebirala bijja kusanga eyo ojja kwenda okwekanga ng'ozimbye ekintu ekinene naye nga totegedde bw'okizimba. Waliwo ayagala otandika hardware oba naye tupimire ku ntandika gy'otandika. Kati olina ssente bw'oba tolina ssente genda onoonye wookola ofune entandikwa. Bw'oba tokiyina genda ewali omanye ebintu bino oteekwa kuba mugomvu. Abantu bonna ab'omutawaana babadde ne bammenta tosobola kulaakulana nga tolina muntu akusitudde kwegamba gwola waliyo omuntu nga kati ne bw'obeera ng'oli politician oyina okubeera n'omuntu gw'oconnecting ate nga ye mukulu gw'oyigirako gweweebuuzaako. Kati bwe biba biganye nga hardware tolina ssente beera hambo genda owali hardware otandika omumukolera omukulu oyo. Tojja mukolera myaka 4 nga tofunye magezi gatandika kikyo. Omanyi mulimu n'okubeera ng'oli mugumiikiriza. Nze mu by'okulaakulana waliyo ekintu kyendabye nti bw'ogumiikiriza kati omuntu ayinza okubeera wano n'okolera wano emyaka nga 15 naye nga gw'olina ekirooto kyo ojja genda okwekanga ng'obugumiikiriza obwo ofunira omukisa ate n'ofunamu ekintu ekinene. Abantu abamu baagala ssente mangu. Bw'oyagala ennyo ssente amangu owekanga ofunye obuzibu. So ekigambo ky'okutandika bizinesi nga tolina ssente kirowoozo n'okulaba nga okiwulira n'okulaba nti okyagala okitunda. Kati oluvannyuma lwa byonna ojja kulaba nga Katonda akuggulirawo. Nze manyi ne omuntu gw'osobola okwogera naye era kutandika oyinza okwogera n'omuntu n'akuwa entandikwa. Tekibeerangawo Mr. Osobola okwogera n'omuntu osobola okutandika ogenda okulaba ng'okola ekintu ate abala ne bakola ki ne bakyagala oba waliyo omuvubuka omu yali akola ebintu n'abikola n'oluvannyuma kankuweyo example. Waliyo omuvubuka omu yali munnabyabufuzi naye nga bambi ayogerera ku malusu talina kasente. Kati nga waliyo omukwano gwange kansala Chief Mbowanga bw'omulaba musajja ate tenkanya olaba mukulembeze atoba butobi nakyo
naye ate oli omwana yali muvubuka nnyo ng'atoba n'ekintu naye nga ekimuyamba maanyi ge n'okubeera nga yeekutte ku muntu yali amaze siniya ndowooza siniya 4 nga naye kugamba waliyo engeri gy'akolamu ebintu newabeerawo omukulembeze omwamulaba nangamba omwana ono alimu omulamwa n'amuyita n'amugamba njagadde ebintu byo byonna byokola nga teyagenda naye kusaba ebintu byokola mbirabye oli mukulembeze w'amaanyi oyinza okubeera omukulembeze omutawaana mu Uganda muno kankusasulire oddeyo osome siniya 5 ne 6 oyongere ku kyolina n'amala n'amusasulira n'okubeera looya nyinza okubuulira kati omuvubuka oyo si Chifumbo omukulu oyo kati honorable saagala mwogera omukulu oyo kati honorable mpola naye nga omuntu yalaba ekitone kye n'alaba nga alimu obusobozi ate n'ebyo birungi ogenda okulaba ekitone ky'olina kikuseruliza ogenda okulaba ng'ogenda mu maaso so abantu tebapapa nnyo nti nno kantandike kino oba okompitinge n'abantu nedda gwekola ekintu kyo n'essanyu ne passion era omwo mwe mufubutuka ssente ate nno nga wabadde okyesibyeko n'okipafekitinga ssente ozikola omulundi ogwo olunaku olwo nekitambula n'obulwala kakati bw'owulira kati nga abakulu nga kati nga abapasita Bujingo yamala emyaka emeka ng'ali wa Dr. Serwadda asabira abantu azimba ekirowoozo kye akola bukozi kapaka Katonda lwanamukola ki naye kati bw'atuuka n'agamba nti ngenze Namboole nkoze million 10 olunaku tokyewuunya nti awo waliwo ati omuntu gy'alina okukola nti toyina kupapa oyina kukola kintu mpola mpola ate buli muntu Katonda yamuwa wanaayitira kati ojja kugamba mbu oyitire mu media Katonda wakuwadde wegenda awo mpola mpola ng'okola ebituufu oluvannyuma lwa byonna Katonda ajja kukubirayo awo so alaba Data TV ndowooza olabyewo ti bw'obanga onoonya capital osobola okwogera n'omuntu n'akuyamba oba tolina capital ng'osobola omwenoonyeza oyagala ku mulimu gw'oyagala okukola oyinza okulumba weguli n'otandika okuweereza mu gwo nga bw'ozimba ekikyo mu mpolampola naye ekirowoozo kye kisooka kubanga ne bw'ojja ewange oyagala okunsaba ekintu nsooka kubuuza olina kirowoozo kyolina n'abayimbi abamu tubalabye nga batandikira mu kusitula bidongo ate wuliriza ne bazimba soko kati ate eyo levu ndala awo biba biganye oba teweezudde naye bw'obeera omuyimbi ng'oli muyimbi mu kifo ky'okusitula ebidongo kale oyinza okubeera connected n'oyimbayimba naye tuula otandika okuwandiika ennyimba zo oziwandiike nyina omuyimbi omu gwe ngenda okupromotinga Fresh Kid not Fresh Kid Fresh Daddy ngenda oyagira bwate nedda kwegamba omuvubuka yajja n'angamba ndi muyimbi naye sina promote nemubuuza olina ennyimba mmeka nti 7 nemugamba kale ngenda kupromotinga ngenda kurecordingirako ennyimba ezo 5 ozinsindikire wesente ozisindike azisindike video audio naye kati bwenselectingamu ennungi nenkubayo video 2 nemupushinga naye ng'olaba ayina ebirowoozo bye birimu kwegamba olina okutunda ekintu ng'okivanga mu kirowoozo ezo ze ssente ssente si kukola nnyo kale akulaba ku Data TV ayinza okugamba menta anyinza okujja ne tutulako naawe awaka menta oyo nandiyagadde nzijjako ewuweka wakituula tunyumye bizinensi ezo oba tunyumye ebyamagezi bino kati sebo tosobola kujja kutuula wange ewaka ewange wenfunire essanyu tobeera mbino byakusomesa ewaka nnima ne kasooli by the way twali tulowooza nti obeera waka n'abaana ojja banyonyola kati gwe bizinensi kati ono kasooli gwe tulima eno bizinensi kati omanye ewange waliyo enkenene waliyo ffene waliwo enkomamawanga waliyo ekitaffeeri waliyo emiyembe waliyo njagala nnyo okulunda ssekkoko kati nange embeera mu bulamu obwange era saagala nnyo bagenyi wange nyina ofiisi za mirundi 3 umaru wajjayo
kati bw'ojjanga oli badde wange oyo mulungi nyina akafo osobola okutuula ne tunyumyamu. Kale mu nsulo z'obugagga zeziriwa abantu bambuuza ku olumunenga ensulo z'obugagga zeziriwa tulage ku nsulo ezo tulabe we tuzitaapinga naffe tuseneko. Kati olaba ebintu bino byonna bye tubadde tusomesa okuva lwe twatandika twogera ku nsulo za bugagga bwe bugagga bwensi ensulo z'obugagga nga kubanga kakati bwe tuba twogera omuntu okuzuula ensulo zifubutuka mu ggwe bw'olina oba kakugambe ntya waliyo modo gye nasomesaako wano ne mbagamba okufuna ensulo z'obugagga olina okuzuula ekintu ky'osobola okukola ne environment yo olina okubeera n'endowooza entuufu right mindset kubanga right mindset nyinza okugamba endowooza entuufu ne ngamba bannange ebintu bitabuse kangende nkuba ebbulooka nfunemu emitwalo gyanganga kati oba okuba oli nagamba gwe ebyo byoliko byakusaaga bulooka tezijja kugira ki kukola enkuba egenda kutonnya ogenda okwekanga nga akumazeemu amaanyi kati right mindset tugamba ebintu ne bwe bikaluba tutya olumba bulumbi kakati kati nga His Excellency President Museveni yali mu lutalo obeera bw'oba toyina right mindset bakunyigiriza n'okita myaka 5 oli mu nsiko era kati oyinza okubuuza abana abakulu ng'oba aba people power amaanyi bagajjawa right mindset manyi mindset esukkako ne bakugira nayo obeera oli ne bakukona omugongo obeera muki mugumu kyobolaba mu Christianity bagamba temutyanga abo abazigwa abayiganya mmwe batta mibiri naye tebatta mwoyo naye mutyenga Katonda alina obuyinza obuzikiriza omwoyo n'omubiri kakati olaba right mindset ebintu byonna kati waliyo omuvubuka omukulu yali muddusi eyo Kenya kakati yatuuka n'adduka naye ng'ayagala kuwiininga kati aba abuzaayo meters oba nga 50 engatto neva mu bigere kati omuzungu n'agamba awedde is finished naye oli ku right mindset yakuta enfudu yatambuza akagere yakuba rapu nga teriimu nangatto abazungu bonna ne beewuunya kati obisukkako kati awo ngaba tegakyali maanyi gangatto agamba oba olaba gy'olaga right mindset tugamba nti kino kyenjagala era bwe mba nkyagala by all means nyino kituukako ekyo kikulu nnyo kubanga oyinza okutuuka kiringa bw'obeera nga olinya emmotoka ng'ogenda Jjinja mu kifo ky'obwongo bwo buteeka ejjinja n'obeera ng'obuteeka ku accident ezinaagwamu ziri n'amawojjolo oba weekanga totuuse kyobola tugamba abakulembeze abatuufu obeera olaba beera n'ekifaananyi ekigazi ogotunulira nse kiri ekiri weerabe nga weevuga weerabe ng'otandise faamu yo weerabe nga oli muyimbi w'amaanyi weerabe ng'olina factory eyo ye mindset kubanga mu lutalo lwo olw'okutambula okutuuka gy'olaga ojja kwekanga ng'osisinkana ebizibu bingi weerabe ng'oli mufumbo gwe kyoyagala kiteeke tokijjanga ku mutwe bweneraba bana balenzi bana abagumuli people power weerabe ng'oyambadde engule y'obuwanguzi nayo kisobola okuba ti olina gye weerengera eyo mindset yaabwe ate toweegendereza ebintu ng'ebyo kati olaba nti n'omuntu ayimba n'oluyimba bw'ayimba oluyimba luba lukwataganya omubiri n'obwongo kati omuntu akwataganyiza omubiri n'obwongo mukyamu nnyo kubanga oba tosobola mukyusa bw'oba oyagala omukyusa mukube nnyo omubiri gugonde obwongo bugambe enfudde nebuuzanga ama lwaki otwabeera eri mu nsiko gye twali nga tuyimba nnyo omwoto nawaka nga tubulire muli omuliro ogulina okwaka omubiri ogulina okuguteeka kumu kakati ate tugenze nnyo politiko naye mu byokkulaakulana omubiri olina ogukwataganya ku bwongo beera manya emmotoka gy'onoovuga giwulire togivaako manya nti no njagala kugendako Dubai nsuubule kiwulire
manya nti njagala kuzimba nyumba yange yakalina ng'eriko emyaliro bwe giti ate ngizimbe ku kibuga kiwulire ebyo ebintu ebyo bikulu nnyo kubanga you have the right mindset. Kakati bw'obeera kasita omanya obwongo kasita ogamba ndaga eno kati kano kakulu nnyo bukutwala eri environment eneekuyamba okutuuka ku kyoyagala. Obwongo bwe mbugamba bw'obeera ne right mindset eyo bwo bukutambuza ne bukwetooza kutuuka ku ogenda okulaba nga abantu abajja mu bulamu bwo bafiitinga mu ekyo. Bw'oba oyagala nnyo ebyagulikajjo ojja kusanga omuntu ng'ayagala ebyobulimi omubuuze nnyo asanyuke. Bw'oba oyagala nnyo ebya academics ojja genda okulaba ng'otuuse Makerere ogambe professor, ogenda okulaba professor omubiri guleeta vibes ezisikiriza. Okiraba kati ate abantu abamu tebakimanyi ekyo. It is psychological. Obwongo bw'obuprogramminze ogenda okulaba oba oyagala kubeera father katugambe oba pastor ojja genda okulaba nga buli lwosanga pastor w'amaanyi ng'omubiri gwe gusanyuka nga nagugwe gusanyuka nga gamba yanga maani nkulabamu ekintu. Tolaba abapastor bagamba nkulabamu ekintu kulabamu obuweereza naye nga ye bw'atunula bw'ati waliwo ekisika kati kikutwala ku bintu by'oyagala ne ku connection. Oba oyagala kubeera mugagga ogenda okulaba obwongo bukutandika okuteeka mu environment eyaki otambulira omwo. Si bintu bingi nnyo tuza twogerako zonna z'ensulo z'obugagga. Kati kamalize ensulo z'obugagga zonna nsulo. Kati teweebuuza nsulo gye ziri. Oyina kati bw'oba ekintu ekyo kyagadde kati ate ogenda okulaba ngo n'ebyonoonyereza bifiitingamu ekyo ky'oyagala ng'otandika okufuna knowledge ne skill n'amagezi ne information ng'oli ku eyo. Era ky'ova olaba abantu abakulaakulana abeera ekintu ekyo bw'abeera ng'oba njagala music ngenda nensoma ku music nensoma abamentors ba music nensoma ogenda okulaba nga amagezi gajjudde nga n'obukodyo bukoze eki bujjudde. Kati ogenda okulaba nga ngamba kati kino kansalewo kino ng'olumba kati omubiri gwo guba guflowinga. Kati ensulo ngazi kati ate si kyekyo kyokka ensulo kasita omanya by'osobola okukola n'obitandika ate obisusitainingisa otya okwatagana otya n'abantu obeera otya n'obutale kati bigazi nnyo. Era obulaba abantu abakoze impact mu bulamu abantu ab'amaanyi bagazi nnyo mu kumanya. Katulaba nga bamukulu Kirumira n'obatunulira n'ogamba nti bamanyi bino ebintu oyina okugaziwa ku level nnyingi nnyo ez'obwongo ez'okumanya Katonda ez'okukwatagana n'emikwano gyo ez'okubeera nga buli kaseera oyina ky'oyiga kwegamba nga wagazi nnyo oyina okubeera all round okulaba nti ogenda mu maaso. Kale bingi nnyo Delta TV tukole kati okukola twafuna mente atugambeko nti kino bw'okikola kino bw'okitambuza bwe kino bw'okitambuza bwe atubuuliremu ko natwogiya ku bwongo tulabe tutambula tutya. Delta TV tukole nkyali sava kini mayanja mikono gyaffe tuwetambula nabo wano Airtel Centenary Bank our bank sajogeddeko sajogeddeko banka ya papa banka y'ekereziya banka yaffe bw'ogenda mu Centenary Bank n'oggulawo account yo bakuwerawo sente visa card. Sente visa card sente osanga munsi yonna woliraga wonna tubonaabona nakwetika kutiya ya sente musimanya ngenda Dubai okusuubula nabiri yagenze Dubai batandise leero omusomo Dubai convention bakutandise good exposure abantu bagenze bangi nnyo bagende balabe basobola okufunayo ku byamagezi ebiyinza okudda eno oba banoonyayo obutale ne babuleeta basagule. Kati aba bagenze bamanyi balina kye banoonya balina kye balaba. Kale katusooke tujja biri ku mudaali wa Kitunze Gomba tudingane ekitundu kyaffe ekyokubiri tobaawo katujje.